Weewaawo katugende ebitundu eby'Iganga eyo abasawo ab'enjawulo bavudde ne bayambako abantu abalina obulwadde obw'amaaso nga bano bavudde mu disitulikiti ez'enjawulo kyokka bategeezezza nti abantu bangi batawaanyizibwa endwadde eno mu bitundu by'Iganga era ne basaba nti abatawaanyizibwa beeyunenga amalwaliro basobole okujjanjabwa obudde nga bukyali ng'embeera tennasajjuka. Abalwadde b'amaaso g'endezi 205 okuva mu disitulikiti ez'enjawulo mu kitundu eky'ebusoga bajanjabiddwa ku bwereere mu ddwaliro lya gavumenti y'Iganga. Fiina Nanziri wa myaka 81 mutuuze mu kabuga ak'Enjeru mu disitulikiti y'Ebuyikwe abadde amaze emyaka 2 ng'atawaanyizibwa amaaso ag'ekika kino. Oluvannyuma lw'okulongoosebwa, Nanziri agambye nti abadde atandise okulabamu era ne yeebaza abasawo. Binnuma naye okulaba ndaba bulungi balenya ekitundu kya Nayiro okunzijanjaba okuntunuza eriiso eribadde lizibye kati liraba. Mbeebazizza nnyo abasawo abankozeeko, mwebale nnyo abaana abazzukulu abawala n'abazzukulu abawala. Mbeebazizza nnyo eddwaliro lino. Abalwadde abalala abaganyuddwa mu nteekateeka eno bavudde mu disitulikiti ez'enjawulo okubadde n'omusirikale bwatotodde okusoomoozebwa okw'enjawulo kwabadde ayitamu olw'amaaso. Bano basiimye ababayambyeko. Naye twebaza baganda baffe abakuwaiti okubeera nti basobodde okubeera nti tusobodde okuddamu okubeera nga tulaba kati ndaba bulungi n'ekifo tekiriiko. Nebaza Katonda nti yeebale kuba twafuse ekikyakutulowooleza. Nebaza ekitongole kya Nayiro, Mukama Katonda abongera omukisa. It is 4 years when I have been having an eye shade since I was diagnosed with diabetes disease, but I'm so grateful. I had an operation on the right eye. I can see, I have a clear vision. Ababayambyeko nga bakulembeddwamu Sheikh Burhan Byekwaso bayogedde ekibaviiriddeko okuyamba abantu bano. Endwadde endezi bagema balowooza nti bajja kukozesa bwa idagala lya kisoga. Bw'oyogera ku n'abasawo bakulagirira nti endezi teba kungulu idagala lya kisoga kwe lituukira. Kala akantu kava munda kasandikira kalabirwamu ka munda era bw'oyingira ku operation room theater nga bali kuidandaba mu butuufu obonerera nga asandukire ku kanako okungulu nga byali kudiringa nabyo byagansyere nga busa akalabirwamu kano ali munda. So Dr. James Wanyale akuliddemu abasawo ategeeza nti abalwadde bazze mu mbeera mbi naye n'asaba abalina ssente okweyunanga amalwaliro ng'obudde bukyali. Bona nti buli bw'ofuna ekizibu ku liiso buno omusawo ow'amaiso. Obuzibu obuli mu Busoga yaife tulemeire ku nti buli wafuna obuzibu bw'ekisoga ajja ku drug shop nti ntabuliraaku. Okusinziira ku Dr. Janyala agamba nti eddwaliro ly'Iganga bafuna abalwadde b'amaaso 6 buli lunaku. Enakavulo wano mu ddwaliro tubona abalwaire bangi buli lunaku, kumpi balwaire 6 ku 8 ab'amaiso. Ate kitegeeza nti bwe tubonabona baba n'obulwaire buno bwe tulongoosa. Byawandru Bone, Crossroads TV, Omunnyo.